Omwezi gw'omukaaga guggwako abantu abali mu lukaaga baali baasengula ku ttaka ly'ebibira mu disitulikiti y'e Kiboga n'e Kyankwanzi mu 2014 baasenga ku ttaka eriweza yiika ezisukka mu 9. Lino baaligula ensimbi ezaabaweebwa gavumenti ng'eyambibwako ebitongole by'obwannakyewa. Ensimbi eziwera akawumbi kamu n'obukadde 600 baazifunira mu kibiina ky'obwegassi Kiboga twegatte Cooperative Society Limited. Nga twaligula ku mukyala Stella Kakuba nga ye mukyala wa William Tumwine. Kyokka babadde tebannabugumya Nambooge ku ttaka lye baafuna ate enjego n'egwa. Bajja nga basimbye olunyiriri nga bali nga bazige ensoro. Bwe twali tuli awo twagenda okulaba nga batuguddemu ne batukuŋŋaanya. Bwe baamala okutukuŋŋaanya ne bagamba nti kaakati kuva ku ssaawa eno tubawadde eddakiika 3 nga temukyali ku ttaka lino. Babaddewo emmundu eziriko obusepiki ze tutalabanga. Twafunye okutya okw'ekitalo era twasituse nga tubuuza tulagawa. Baatugambye muyite wano ne batukwasa mu kkubo erimu lye baayagadde bo tuyite ne batukulembeza kibooko n'eryoka etandika okunyoka nga balinga abakuba ensolo. Lwabadde lwa mukaaga wiiki ewedde abantu bano lwe bagobeddwa ku ttaka lino nga ne twogerera abasirikale ba poliisi abali mu 100 be balikuuma. Omusasi waffe mu kitundu kino naye yeerabiddeko ku basirikale bano wabula nga teyakkiriziddwa kukwata bifaananyi. Abantu bano baatugambye nti ebintu byabwe byayonooneddwa omuli n'emmere gye babadde basimbye. N'obusepiki bwe twandifumbiremu oluusi akamera omuntu w'ekyalo kaatuwadde nabwo baabutemaatema. Obutundubaali bwe twanditadde mu miti ntwebaka nabwo baabutemaatema. Akanyumba baakokesha utuntu twose ubu turi kugenda ukuko nambaye n'ikondi. Bano baagala gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe kuba balowooza nti yabaguza ettaka lino ategeerekese nga Stella Kakuba yandibanga yabaguza mpewo. Endagaano bano kwe baagulira ettaka ne ssentebe w'eggombolola y'e Maddu mu Gomba Vincent Mugenyi agamba yagirabako. Wabula ono ategeezezza ng'ettaka lino bwe liriko enkaayana era nga zandibaze ezaavuddeko abantu bano okufuumuulwa. Era olukiiko lwasembayo olwavuddemu okugenda okugobawo abantu abo twakkiriziganya abantu abo baba ab'okuvaawo baveewo ne Kahija aveewo ettaka lisigale nga kkalu. Ono era mwennyamivu olw'amaanyi agayitiridde agaakozeseddwa mu kusengula abantu bano. Baakuliddwa omwami Mugenyi akulira ebikwekweto mu Uganda. Kasobole okubuuliriza n'okumanya we gisibuka oba oli awo gisobola okunogerwa eddagala.